Amazima mukwano. Lwaki abaana abawala bafumbirwa nnyo n'ab'obulenzi bawasa nnyo naye ate divorce zeeyongedde? Ekimu ku bisinze abaana abo ab'obuwala Musajja asobola otunda eddagala ettaka ly'ekika jjajja we lye yamulekera simply because ayagala akakinge up naawe ajje mu radio akwate ssente empitirivu agende ateeka omukolo ewammwe akukakase bakikola akukakasa naye nga tebakikoze banange kuba ekifaananyi nga katamba tomwagala ali awo yesesasesa yebasa ekiro omulabi aliko endusu tomwagala afuluuta atandise okulogootana bamugoba owulira otya etakuwulira bubiko obadde tomwagala woba omwagalamu ojja namuzuukusa yesu osa n'omuzuukusa nomugambe bambi n'aloota nga alina wakola gundi susu okitegeera agenda osuka nga mukoze ku buliri kakati omukyala nga kifuka ne ku buliri mukama bongere yabo tubaleeta sibalaba temukyafumbirwa love wabula mufumbirwa bintu funye omwami alina akasente yeevuga family ennungi omwami ono we mufuna ne muzaalamu omwana mba nkoze eki mba mmaze naye ate n'otamanya oyo gw'ogamba nti n'okuzaalamu omwana ye takwagala ekigendererwa kye si kya mukwano ekigendererwa kye kyakukozesaako buki kukozesa kakati ojja kgenda mu bufumbo obukake gwe weekase n'omwami akoze eki yeekase omukyalo olina omufukamirira eddoboozi likkakkanya abaana b'obuwala saakula naye nze muleka mulabye bukulu n'atandika obutanaaba okitegeera bana mukyobutanaaba n'otandika okudda atakunyega olina okugulawo kokoko alugule otwaleyo byolese obiteeke gye birina okubeera ate omubuuze nnyaba osiibye otya naye nga yasiibye naye nga luli yanindiranga ku mulyango bannaakagulawo beebu balina amanya beebu nabebuuza neŋŋamba leero kono sivaawo byakyuka dde yali beebu kati oba mpita ki nze wetuba endowooza simanyi nze nga bweba mufumbirwe love yagala omuntu oyo ng'omwagalira ddala lina okubiragira ku ntu oyo omutima gwo nga wekibeera ki buli kimu mujja kukiyitamu obufumbo bujja kunyuma nga muli bameka nga muli babiri ate nga mussa kimu senga mabirizi njagala era oyongere okkattire ennyo nti omwana w'obuwala ono ne we tuva mu kutandikwa entandikwa y'okutonda ensi eno katonda yali mugezi kyobalaba yagamba omukyala gw'ozaala gw'omaama yakwata kaabe mwana myezi mwenda namwetika mu lubuto wamala omwetika mu lubuto n'amukaabira abasajja tufuluta tuvaako bikoze bitukoya biki bingi omuntu waba akusuubiramu ekirungi kibe nga kyekyo okitegeere mulekerawo okufeekinga life olabye ebintu gayalina ebintu ebikutwala mu maaso muganda wange jayo bintu naye tokola ensobi toteekayo omutima because at the end of the day ojja kuba broken ate obanga abagamba okubba aŋŋamba anti waliwo akkako ebintu nze bamanyi gagamba endiroya w'abakyala ajja nagamba kojja onankako ebintu alese bineno twabigobye biri twabigobye akukaka oba bikkaka birye omuntu atalina kwagala aba mutemu ebyaddala mu nsi abaana abalungi waliwo abasajja abalungi nga bo baatondebwa kwagala ng'omwana w'abandi olina omwagala omulaga byonna beba abasajja bolaba abakyala be bagamba nze owange musuza ku nywando era tolimulabako ewuwe ng'ayomba ewuwe teriba kunyiiga binene buno simayanga bakiyita batya mbuno olusirika ekyo ekintu kyekintu kyasikiririzawo mu bufumbo era nze wange sobola sikiriza kubeera wadde dakiika neja lwenzija nga nseka nga neteeza obumaaso bwonna kubanga kiba kirina okuggwawo Amazima mukwano. Zera ensonga za laavu bambisengedde gamba neiba oyo bakakensa batuse bazisosotole twegatteko ku YouTube channel yaffe Mabirizi Herbal Products Limited. Amazima mukwano program tuba tugiguddewo era nga tuze n'emiramwa egy'enjawulo nga ne bannange ni Love the Love Professor nange musawo Joe Mabirizi Herbal Products. Amazima mukwano tuba tuyingiddewo omulamwa gwaffe guli nti ogw'olwaleero lwaki abaana abawala bafumbirwa nnyo n'ab'obulenzi bawasa nnyo naye ate divorce zeeyongedde gwe munnaffe ali eyo okyogerako ki
teesa naffe tambula naffe mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero. N'okwongera okubagamba nti buli ali eyo tuli live banange njagala kintu kino eno oba olina comment yonna genda wansi mu comment section oteekeyo gw'olowooza ki. Bino ffe byetulowooza tetulina sayidi gye twekubidde naye tuweereza mmwe ffe tukolera abantu si bwe kiri. Yes nze kyendowooza ekimu ku bisinze abaana abo ab'obuwala babala bingi. Lwaki omwana w'obuwala agenda okuva ewaabwe sometimes ng'alowooza nti waafuna nze kakembo obulamu bwe bwonna bukoze ki butuuse. Kati mu kujja wange nandaga ekifaananyi kyatali mbuuza kitya najja neyeefula nti wampisa gye ndi nange bambisimanyi kuba saakula naye ate tusanze obukulu naali eyo njulira ti neyeefula owakabi neyeefula omuntu ow'empisa wazze okulaba jjawunya bulungi wazze okulaba jja ataddeko kwegamba nga buli kyataddeko kakabe ka perfume nga magida kamalayo bumazi naye olumala okusalawo nti waaye mwana bw'obuwala kamutwale ewaka awo n'agamba engeri gye nkumaze kankulage kala zange entuufu anti nakusanga bukulu balina olugero gwe saakula naye nze muleka mulabye bukulu n'atandika obutanaaba okitegeera bale mu kyobutanaaba n'otandika okudda otakunyega olina okugulawo kokoko alugule otwaleyo byolese obiteeke gye birina okubeera ate omubuuze nnyaba osiibye otya naye nga yasiibyewabuuza naye nga luli yanindiranga ku mulyango bannaakagulawo beebu balina amanya beebu nabebuuza neŋŋamba leero kono sivaawo byakyukadde yali beebu kati oba mpita ki nze bwe ndowooza simanyi gwolowooza bannange nze ŋŋamba obufumbo buno obusasika ennaku zino n'okuwasa oba okuwasibwa okungi ennyo okuyitiridde mu ggwanga ng'abantu tebabeerayo mu bufumbo kuva ku courtship abantu tebakyawa courtship kitiibwa ebbanga lye tumala nga tweyogereza nze naawe tetukyali balamu kantu tumala weeks 2 n'omuvinga in n'omuntu nga tomanyi lunkusono yeeyisa atya ewaabwe basezi si basezi ngamba tutekinge ku budde take some extra time onoonyereze ku mukyalo ono gw'oyagala kubanga oteeka omuntu ewaka gw'ogenda okugyamu abaana bo oyagala babeere batya tuggyeko ebya beauty figure amabina byonna tukimanyi kale abirina oba kale gw'olonze tabirina ofudde ku mpisa naye omuntu ono agenda kunakyaringa atya abantu bo abaana bo ogenda omwanjulira atya abazadde bo ng'ayambala bubi ogenda omwanjulira otya abantu bo nga teyakuzibwa sinakindi abasajja balina paati nene ey'okukola mweno paati kubanga gwe musajja gwavunanyizibwa mu kino kyonna era kitandikira ku ggwe kwata obudde ng'omuntu ono tamanyi ogendeko ewaabwe buliriza ku maka g'ewagundi kubanga aba yagagamba bajja kugamba abo bawala bagundi basezi abawala bagundi abo tebafumbirwa ne basenga abaabe bonna bali ku lujja tewali n'omu yali abaddeko mu bufumbo then think twice omuntu gw'otwala okakasa mu bufumbo agenda kubeerayo okakasa omuntu gw'otwala eno mu maka ago onaabeera naye mu mirembe era ddala ekintu kyoyagala bondi eno kubanga marriage is something big tekikoma wano kujja kusanyusa bantu kulya mmere tekikomawo ekintu ekyo kikola ki kyeyongerayo muba muli babiri obulamu bwammwe bwonna n'abalala naddala abaana ab'obuwala bafumbirwa nnyo simply because njagala kumenya kaguwa mwali muliddeko ku famire nga tebasomye bonna gwe nosoma no break nga nomalako senior 6 oba famire yonna bali awo tewali n'omu yali alinnye ku nnyonyi nojja n'obeera nga gwasoose okulinnya ku nnyonyi waliwo ekikanga tekifumbizangako tebaleetangako ku mukolo omuwala n'agamba nze nnina okufuba nga bwensobola najja neyepretenings okuba omwana omulungi omukyala w'empisa ennungi nga buli kimu okiraba muye naye nga munkusa ono empisa z'emabbali ki empisa z'entuufu ndala nnyo naye nga kyakulaga kirala nnyo simply because ayagala omukolo gubeewo simply because ayagala omuwase n'olwekyo eyo pretense weeri nnyo mu baana ab'obuwala naye ate kisobola okuggwawo singa abasajja bano courtship tugiwa ku budde era n'otwala some extra time okunoonyereza ku muntu gw'okola ki gw'oyagala n'olwekyo bakwano nze ŋŋamba take time ebintu bino tubiwa obudde tugende step by step n'abasajja n'ekirala saagala kugamba nti oba ki abaana ab'obuwala tubagambe baggwemu kali ak'okugamba nti bo baagala kutula kabuwa bannange nze ndiroya njagala mbakakase mwena abatugoberera nze ndiroya abaana ab'obuwala ekitonde ekyobuwala nkyagala nyomboza lwakituzaala mwana w'obuwala yakuteeka mu kafuba n'akugamba semwanga wangi oweyootya batususa ku nywanto batulya
ekitonde ekyobuwala yes ekitonde ekyobuwala mba nkyogerako nkiwa respect omukadde anzaala bigaako omusajja ne mama akimanya ngamba omwana ow'obulenzi tafukamira lage gonjebwa netofukamira abaana ab'obuwala mbagala nnyo simawagali omukyalo olina omufukamirira eddoboozi likkakkanya abaana ab'obuwala wade okyagamba ensonga nekirala abaana ab'obuwala mufumbirwa nnyo ebintu ennaku zino temukyafumbirwa love wabula mufumbirwa bintu funye omwami alina akasente yeevuga famire ennungi omwami ono wemufuna ne muzaalamu omwana mba nkoze eki mba mmaze naye ate n'otamanya oyo gw'ogamba nti n'okuzaalamu omwana ye takwagala ekigendererwa kye si kya mukwano ekigendererwa kye kyakukozesaako buki bukozesa kakati ojja kgenda mu bufumbo obukake gwe weekase n'omwami akoze eki yeekase mutaddewo emikolo egy'empaka mukoza amaka ag'empaka obufumbo obwo buli kimu kiba kigenda kuba kyaki kyankaka okitegedde kakati ojja kwesanga bamuwangadde nnyo ijja kuba emyaka egyo oba omwaka omwaka munene giba myezi mukaaga omwana oba myezi esatu okumala omwaka ogwo ng'omwami leero asuzeewo enkya tasuzeewo okitegedde amukutte n'abasajja n'abakyala abalala amukutte na bino eno kwegamba n'obeera mu bufumbo nga eva mubeera mu scandals zaki zakulwana buli kaseera ntalo so banange nze nga baba mufumbirwe love yagala omuntu oyo ng'omwagalira ddala lina okubeera ddala ku muntu oyo omutima gwo nga wekibeera ki buli kimu mujja kukiyitamu obufumbo bujja kunyuma nga muli bameka nga muli babiri ate nga mussa kimu senga mabirizi njagala era oyongere okkattire nnyo nti omwana w'obuwala ono ne we tuva mu kutandikwa entandikwa y'okutonda ensi eno katonda yali mugezi kyobulaba yagamba omukyala gw'ozaala gw'omaama yakwata kaabe mwana myezi mwenda namwetika muki mu lubuto wamala omwetika mu lubuto n'amukaabira fe abasajja tufuluta tuvaako bikoze bitukoya biki bingi nomugamba twala omwana oyo mugende budiro mumpirense oba nagamba kanfune ennyumba ennene nze nsulengeri gwe sulengeri n'abaana eno lwaki nti ffe katonda ekyo yakiwammwe lwaki bwe mba njogera n'abaana ab'obuwala mbagamba nti ddala mmwe abandaba omanyi ffe tuli basenga ne bakojja ab'omulembe guno si biri ebyedda ffe tuli ba mulembe guno era wobuuliza omutebi twogera ku biriwo bino bye tulaba ebya daily life nti lwaki tukugamba nti omwana obuwala bw'oba oliyo ng'osiimye eggayi ebintu tubyagala ffenna tulina bye twagala okutula ebikuwanga wewagambye olinnya ennyonyi ogamba nze nsooka wano tuwadde tututikkirwa kantikkirwe n'omusajja kamuleeta banaye tuve mu kukakasa obulamu buno ng'ovudde mu kukakasa bulalamu because ogenda kuva mu kukakasa ogabula abantu 10 bajje balye banywe naye odde ewaka nga gw'olina obeera n'omusajja ono imagine omuntu gw'ogenda okukeera buli nnaku ng'omutunuulira omanyi omuntu wowulira ng'ozuuka bulira ng'otunulira ku mufeseemu nga tewalina kibagatta kuba akafaananyi nga nkeera nkutunuulira mwaka ne gugwako buli wenza okuga naye ojjukira babamufunira obakajiro saakyagala yali nsonga ebyenfuna nga byaggwa nawo baseekya abewamwe baabirya sukaali basenga bakojja abo abajja abayitirivu bamugabana yakola ki byaggwawo kati abaana ab'obuwala nze mbagamba nti nga bwe nabagambye nti ndiroyawo abaana ab'obuwala mbagala nnyo mwena abali eyo era ŋŋamba nti wali badde ogenda mu kintu kino nga n'okwagala mwekuli gayi wadde onoonya alinamu naye naawe ng'olina okwagala gyakola ki gyali so that tekikumenya nnyo zino kesi tuze tuzifuna kumabiriza go product abaana bajja tulwakuba tetusambuza bakasitoma baffe oli ajja ngayagala yafuna omusajja mugagga naye ngaakugamba senga kojja simuwulira simufiiringa simanyi kyakukola n'omubuuza kyali kitya mu kumufuna tinalimbaze kino nekino fe batubuulira amazima naye ffe lwaki tuzza obbagamba kubanga yalina akamotoka wanabantu alira mu maaso omutto ogwo ogw'omu maaso guleese obuzibu abamu babalala bintu nti nfumbirwe wembanno bansiba ebintu bino byonna nzibitwale ekintu kyonna ekitali mu kwagala kirabika naye mba mukozi omukolo nga mugutaddemu biliyoni za ssente naye nga
temweyagala era kirabika omu kumu abako kyakola ki kyakola oli simusanyufu egonoba oli alibwa ati kwegamba ng'olaba waliwo okukola ki waliwo okukakibwa otegeera kambabulire buli okukola ebintu ng'ebyo waliwo abantu ababa bazze ne bakuŋŋaana nga babaagaliza watugesa ne bawulira nti nno mukyankalanye oba mwekyaye emitima gikola ki gimenyeka abaana ab'obuwala basuubira okufumba bagala nnoze kankole ki kambiveeko olaba oli yateekamu ssente bwezi tebali bonna naye kati nze nnoonya ki so mulina ekifaananyi ekibi kye muwa abantu omuntu waba akusuubiramu ekirungi kibe nga kyekyo okitegeere mulekerawo okufeekinga life senga ddi waliwo akabozi luliko wali enyumiza yalokabulira abantu kalinyumiza koli mukwano gw'ogwamaana essenior 4 yagenda olw'ebintu kyaggwerawo baze nabo bafune ku experience gugambi waliwo negeri endala kasooke nkamale kanonyiza okukeera omanyi buno senga waliwo abantu abayingidde mu bufumbo nga kiri ku basajja kino kyo kyengenda okwogera mainly omusajja ajja n'akulaba wano ku podium ona waakulabye n'akwegonga naye nga toli kilasi ye tomusaana ukangeeza oli mulungi nnyo 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 yalaba gwe mulungi gwamugyamu gwe gwalina okuteeka ewaka olw'ennyambalayo olw'ebikolwa byo era olw'ebyo byakulabamu omumwakulabira n'alowooza nti gwe mukyala perfect match gyalina okuteeka ewaka ewuwe n'atunda buli kimu kyalina for example omusajja asobola otunda emmotoka gye yakagula omusajja asobola otunda eddagala ettaka ly'ekika jjajjawe lye yamulekera simply because ayagala akakinge up naawe ajje mu radio akwate ssente empitirivu agenda ateeka omukolo ewammwe akukakase bakikola akukakasa naye nga tebakikoze out of love nti omuntu ono ndi naye era ddala ye bredi yange yanjambwe erina okubeera naye olwokuba aleesa ezo ssente ate abakyala katonda akituwa ssente nga tikemu nti bwe tulaba ssente ife tubeera ki tugwamu mangu newondibadde nti tugenda kugiriza twagala nnyo ati omusajja ye bwajja nakulaga muno bweziri of course nawe obeera attracted nokola ki neoba tomwagala kasita akulaga ku ssente kati naabo abasajja balina okupima grades zaabwe buli omu manya wawookoma wawo olina okwana ono bwati first class gireke nonya grade yobane buli omu katonda yamutegekera laavu waweeri ogenda funa soulmate wamugenda kulivinga happily than omuntu gwe weesibako ow'omulimelight tomusobola. And another thing I want to tell all of you ensonga tukyusizaamu olulimi tulumanyi mwena abaana bali ku university ngetubagambye tuli bakujja ne basenga abamulembe guno abantu abakulu ab'emyaka egigenderedde n'abali wakati awo. I want to tell all of you abali ku university, if you love that guy, let love lead. Yes? But if you want to stall, or if you have seen something that are taking you in front, ngulabye ebintu gaya ine ebintu ebikutwala mu maaso muganda wange jayo bintu neta okutokola ensobi toteekayo omutima because at the end of the day ojja kuba broken. Ate obanga bagamba okubba aŋŋamba ati waliwo akkako ebintu nze bamanyi nga ogamba endiro y'abakyala ajja nagamba kojja onankako ebintu alese bineno twabigobye biri twabigobye akokaka oba bikkaka birye ate omusajja wakuwa ssente zirye kubanga oba tokoze eki tomubye akuwadde mu mukwano aye n'ekirala fe abakyala tuliwo okuweebwa takibrandinga abasajja nga akubye tulina okubawa kale abasajja mulina okutuwa mulina okufukirira naye mukimanyi nti mulina okutuwa ennyo ate kati kambabulira ekintu kino nze tenina okuwa mutima ate ngukuwa olina byonka nze nzijjayo Haji Bumali nenkola ntya nenkuwa naye mulina okutuwa ennyo mbuuza mutya myezi mwenda ani yetikka muddamu nti ffe abeetikka okunsanyusa kalipa ani asinziirako buli kimu ffenna essanyu liri eryaddala erikusike livaawa kyogere nti muffe ate abakyala kyagezaako okusinga abasajja mubasuzeeko ebwayise eno gyatulaza naye yagala tuwumbewumbe ebigambo muleme kuluwulira nti ate tuyiseewo batuyiseewo naye nga nabage tuli ba mulembe guno twagala tuteekemu ebigambo byemukolaki byemutegeera yes nti mukalipa omwami yenna yali agadde okumanya
bane enkuba bwetonya abebwayise ddala bayisiba batya oba okitegeera mu ngeri eyo nti mwenna abaliko abasinga mu kitegede kyentegeeza naye omusajja wasanga ng'asula eyo tasobola kuvaayo ekyo kyama anjagala big up yourself wena ali eyo nti lwaki kugamba ebigambo bino abamu abasinga twogera experience z'abantu baffe betuze tulaba customer baffe n'abasinga twogera ekintu kyolaba nti kirina bwe kikwatako yes nti gwe kikwatako eyo genda mukom leka tubabulye nabo beetabemu genda mu comment section ogambe nti nze bwekiti ne bwekiti twogere ffenna tunyumirwe emboozi eno mulaba vidiyo eno kisharinge yes leka n'omulala alabe ffenna tufunemu okukolaki naye tugenda osinga okulaba bebane nti nze nange omusajja yakako omufumbirwa kati mulimu n'abasajja kangeza ab'ebyobufuzi oli ne bamugamba okulonda ku kino ekifo nekino olina okuba ngaoli married naye nga ffenna tukimanyi mu life ye talina mukazi yali amugumikiriza ekisooka empisa ze embi nnyo tezigumikirizika program amazima mukwano tukyakutwalira ddala mu maaso twagala oteese naffe otuwe endowooza yo bane betwogerako ddala mu butuufu bikolaki gyebiri mulabye obufumbo bungi busasise abaana bali mu mawulire abaana bakola bineeno bakola biri bangi nnyo baleeyo mu bufumbo naye nga kyejusa kiri kimu nti singa saamufumbirwa singa saamuwasa omukyala gwe nina okuwasa yoono okiwulira kyova olaba ennaku zino obwenzi bweyongedde nti muwasa nga bemuwasizza si be babaki si be babatuufu so twagala mwetegereze before nga tonda bakola ki nga tonda bakola kintu ekyo okitegedde n'ekirala abaana ab'obuwala bali eyo banange twongera okubakuutira omukwano gunyuma waliwo akayimba kyomukwano gunyuma bwe guba gutandika so we gukula gumanye okubowa naye we gukula guba bugumikiriza kyomukwano gulinga luyimba kati bonna abali eyo nga bw'ogutandise si bwe gukoma ate fuba okulaba nti omukwano guno gulinga kimuli ogufukirira bw'osimba ekimuli n'okireka jjukira wajja bbaawo sizoni ez'enjawulo waliwo sizoni musajja muleke mubeere ne privacy eyo eyammwe nga mmwe mumaka gammwe abaana ab'obuwala bakagwa mukwano oba abaana abato ebintu bino mubigendeko mpola soko study ng'omuntu gobeera naye banange soko omwagala ebyaddala kubanga mu bufumbo omukwano gutuuka ne gugwawo laavu ne gwawo nga you used to everything kyenkana buli kimu okimanyi naye okusaasirigana kyekitwaliza obufumbo obwo obufumbo bwonna bubeerawo osaasirigana ng'omuntu ono omulumirirwa omusaasira okwo okusaasirigana. That's why marriages zibeerawo oba abantu ne babeerawo otherwise omukwano ekinene nnyo mu bufumbo bumala emyaka ejja kasita muzaala omwana n'agenda mu bbanga omwaka omukwano gukola ki ze bino ebintu gyala mbikugambe nga bwe tugambye nti love eringanga kimuli olina okukifukirira buli lunaku omwana ow'obuwala ali eyo njagala kubagamba kuba twabagambye nti ffe tuli bantu aba.com tetwogera byadda bino ate biri kuba basinga bangi tubalabye ababuulirira abantu balaba obufumbo bwabakola ki bwabalema nti fe abali wano tubabuulira abantu ekintu kyetukola ki kyetulimu ate nga tulinamu experience lwaki nkugamba ekintu kino si kibi okuba mwami w'abantu naye sooka omwetegereze abamu bagamba katonda yeyetegereza
kankubulire depression eruma nnyo nekuluma nowulira ng'ofa naye ayiruma nnyo omuntu abadde atambuliza omusajja ku socialite tulinawo kapo gye tubadde twegomba ennyo era n'abalala we babreakinga omukyalo oyo n'avaawo n'akola statement emu eyasigala ku mitima gyaffe ng'eruma naye kati ne bwe babreakinze abamu twakitutte nga faane twakiweeye nga kyakungulu nnyo nga kiringa something for granted so ng'ate ekyo ekintu kirumira ddala okuva munda so nze ndaba singa obufumbo obwo obuwadde tebuli mu limelight kyandibadde tekikuluma nnyo ne breakup ze mwogerako teri emu teziri bbiri teziri abazze wano twagala tubagambe mu abali eyo mwenna abafunyemu obuzibu tetuli bakatonda ba mukwano tituzze kubagamba mwakoze bubi omuntu tetukusalira ono bakusalira musa tulwalo be tulaba nga beefula abasalira bannaabwe emisango naye ekintu kino ffe tuli wano kubagamba nti buli omu ali eyo kiba kiganye kyansiyo ekyaliyo togwamu maki togenda ng'ogamba abalala abasajja babiki nyabo abazaalayo omu nanyenya n'omutwe omutima mubi ogwo okulaba n'abasajja bonna si be bamu senga jowe n'abasajja n'abakazi mulekerawo okugamba nti no abasajja nyabo abazaalayo omusiro waliyo abalina okwagala nga tubibita ne tusosobanga olina gwokakasa asina gwekakasa bino ebintu byenjogera tukimanyi nti no nga we baagera olugero nti kyotaliyo kiwamuno nakyola kino tekiwomera matama ameka ekiganye ewuwo ew'omulala kizobaki ate gwe ekikulemye naawe ekiki ekirungi gyekikola gyekiri so tubeere nga tulikona kukkiriza buli ssaawa nze lwaki mbagamba laavu eno newenjogirako puliranga emmeme ensituukirira lwaki omuntu atalina kwagala aba mutemu ebyaddala mu nsi abalungi waliwo abasajja abalungi nga bo baatondebwa kwagala ng'omwana w'abandi olina omwagala omulaga byonna beba abasajja bolaba abakyala be bagamba nze owange musuza ku nywando era tolimulabako ewuwe ng'ayomba ewuwe teriba kunyiiga bino eno buno simayanga bakiyita batya mbuno olusirika ekyo ekintu kyekintu kyasikiririzawo mu bufumbo era nze wange sobola sikiriza kubeera wadde dakika neja lwenzija nga nseka nga neteza obumasu bwonna kubanga kiba kirina okuggwawo kyaki tekirina kubeera mu bufumbo bwaffe tekirina kubeera mu maka gaffe era gwe wenna aliyo ng'oli mu lusirika n'omwami wo oba si bufumbo mwetereza abakyala kambagambayo ekintu kimu bwemufunamu okukyankalana mu bufumba awe wakawe ne mukyankalana lekera okukozesa nnyo eryanyi ng'olaga nti no tosobola providinga buli kimu omuntu oyo wadde akunyiizizza yesi akunyiizizza ziri ensonga musobola ozisolovingira eyo ebbali naye ate bino sigala ng'okola ki ng'obikola lwaki omumma akaliirwa ekyo kijja kuddayo eri nti abaana ab'obulenzi wadde endiroya w'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mbaagala naye ate ngamba abaana ab'obuwala ko be batuzaala mbaagala nnyo nti omwana ow'obuwala bannange abasajja bano ffe mutusobola bulungi nnyo kyobola bankugambye efuna omuntu olinamu akamwagala newoba olina byobazze senga waliwo alina kyabazze naye nga n'okwagala omuntu tayagala kati tetugaana babazze tetugamba bantu kyoba olina kyobazze tubala because nze mbakulira mazima twagala twogere bannanga amazima tugafula maki waliwo omuntu afuna opportunity ng'omusajja tamwagala amazima geego naye ng'alina akaguwo kamenya kali ke twagambye amugambye yiyawo tikiti nkutwala Dubai kuwumula mwagigaane nga talinnya kunyonyo mwagigaane ogikkiriza naye oba togenda kibeeramu buli kaseera anti kyengambye tufunamu omuntu gw'olinamu akantu kokola ki koyagala bannange kuba ekifaananyi nga katamba tomwagala ali awo yesesasesa yebasa ekiro omulabi aliko endusu tomwagala afulunta atandisa okulogootana bamugoba owulira otya etakuwulira bubiko obadde tomwagala woba omwagalamu ojja namuzuukusa osoba n'omuzuukusa nomugamba olwasoovuga ennyonyi n'omusiigako bukibu neeno badde ovuga amalusu nengasaolesomolinalavye naye oba tomwagala ojjamu gwe kino kimu sitaafu biki byoyogera eryo ne baneena abeebakaye bambi n'aloota nga alina wakola gundi susu okitegeera agenda osuka nga mukoze ku buliri kakati omukyala nga kifuka ne ku buliri mukama bongere yabo tubaleeta sibalaba nkuba kafaananyi nga nfunye na lweiso azze n'akamufuna era walukave funye na lweiso azze n'akamufuna naye na lweiso
nzokukali mukukyuliza nedda kyokola omuganga bibebi vaawo katuteka oluneno gundi eno gano basuka tugajje ngalavu ebaddewo ati kyetuyita oli yali yafusizaako muwadde tomwagala obufumbo bumenyeka nnyo n'olwekyo olw'ensonga nti abantu abamu bafumbirwa ne bataagala waliwo omwami ayinza okuweerera ng'oli mwana muto n'otuuka mu kangeze secondary stage n'agamba alina okuwasa ng'okuze naye ebyaddala nga bondi teriiweeyo okuba nti mu relationship gw'omuntu omulabanga najjajjawo bamuzadde wakuza naye natuuka nagamba agenda kuwasa ng'olina okera ku makya weeyambule weebake naye ebyaddala mentally tekikola olabira ddala ng'obufumbo tebuliwo nti ne bw'aba akuwasiza n'akuteeka ewaka kale oba okkiriza because it must happen akuweeredde ne laavu yennyini tagirina abantu abamu bakulu naye obwongo tebabulina obugamba nti kati ono omwana muto nina mukwata bwe nti omwana omuto kanzanye naye oba kanzire mu stage ye kankole bwe nti capturing obwongo bwe asobola okunteeka mu bwongo bwe nanga njagala omukyala waba takwagala n'omwasa n'omuteeka ewaka asobola okuyiga mpola mpola n'akwagala nanyonyonyonyo okusinga gwe bw'obadde okola ki bw'obadde okirowooza naye abaami abamu tebakirinaawo that's why obufumbo obumu bukola ki bumenyeka yes nga njagala abatuula abamwena mwenna n'abatugoberera eno tubumbawumba kati njagala tubeere nga tukozesa eda kikemu then obasibule obagamba otya program amazima mukwano ogenda yigiramu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo era gwe kugamba subscribinga sharinga bulirako neighborwo nti bano ate abazze bookya kubanga ate bamulembe gutya guno omutebi oguliko gwennyini gwe mukola ki gwe mwagala kyensembayo okubagamba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi fumbirwa mukwano gwo wasa mukwano gwo togenda kwejjusa temufumbirwa bintu tofumbirwa nyumba fumbirwa mukwano gwo Mabirizi Herbal Products gye tukolera tulina eddagala lingi erikola ku bintu ebyenjawulo byonna lya herbal n'okukebera omubiri gwonna tugukebera full body check up buli kimu ne tukebera ffe ne tukwa results zo n'ogamba kantwala eddagala lyammwe oba kanyende ndifuna awalala abagole abaana baagala okutuuzibwa oli mufumbo kikulemeredde you can come and trust us n'otubuliramu ne tubeera nga twogerezeganya obufumbo buno busobola okugenda mu maaso kubanga obufumbo tebulina kumenyeka Katonda yateekawo abantu bano era n'abagatta bw'ati so tebulina kugattululwa naffe ng'abantu tetulina bugattulula obugoye obulungi nabwo tuba nabwo ku Total Business Center nze mbagala nnyo nze musawo Joe kawala kamwe nga bw'okawulidde twagala tubeere nga tuggalawo programu eno okubeebaza mwebale mbanne mutuwagadde abantu musimba layini n'okwongera okubajjukiza nti mwenna bagenda okufumbirwa bali eyo oba olina omwagalwawo gw'ofunye mujje tukansolinge tubagambye ffe ab'omulembe guno si ffe abagenda okugamba ebyedda byewakowa okuwulira simanye twogere biki nedda jangu mututuule tukole ki tutuule twogere ffe twogera ate tuli ba .com omulembe guno twogera byojja okutegeera jangu tubeere nga tukwasaganya yes nga tugambye tulina amatabi ag'enjawulo tulina emulago ku bbiri kulawunda about y'okubbiri kwennyini waliwo awali ebirole ebitractor ebisenda then awo kwekyo ekizimbe kya kalina kyennyini tuli ku mwaliro gwakomeka tuli ku mwaliro gusooka then wojja wanene Kampala Road nga wakava ku Uganda House waliwo amafuta bagayitaani awali club amnesia bakimanyi mwenna wotuukaawo oba otusanga tukola ebintu byanjawulo tubagambye ffe tuli full package jangu wenna aliyo naye nga tubagala nnyo shout out until we meet next time mwebale nnyo mwebale ddala amazima mukwano zera ensonga za lavu bambisengedde gamba neiba oyo bakakensa batuse bazisosotole twegatteko ku YouTube channel yaffe Mabirizi Herbal Products Limited.